Ati nensindika sente basoke bakiriyalingewa mu ddwaliro. Tata nangamba nti sente gwe genda yosindike fe twasasudde agenda kuvaayo. Waswa yafiira omukyala kituufu. Omukyala we bwe yafa yali wa mama waffe namba 2 azaala ono. Era we yamuzaazisa n'atuuka n'avaayo. Waswa n'amusaba. Kubanga maama nga omanyi nali neekozesa business ya gootaana twali tulina gutukozesa kuba nalina ka kioski nga waliwo mobile money nga tunda ne phone za accessories. Omwana kasaategeera nti nno ndimu eyo sababu yanziba. Waswa alina omulimu oguli permanent. Yali asiika byakulya. Waswa nga sente za savinga yatandika okwegatta mu group by then n'atandika okweyonoona. Waliwo omulimu gwe yatugamba gwe yali akola ng'ojjako okusiika ebyokulya. Kyala n'edduuka litunda ebyamasannyalaze ne mu process y'okufiirwa mukyala waawo okuzunga kudde n'okudda eri omwana yali akola gwe yalalese mu dduuka n'amubba. Tetujja kiwaako bujulizi. Tetujja kiwaako bujulizi naye alimba. Family yange lwakisaajiwa mwana. Era bangi bazzenga babuuza toyina family. Lwaki tewajiwa mwana? Family enjirina. Family enjirina. Wabula ensonga lwaki saajiwa mwana olw'ensonga nti twakulira wajjajja ffe twakula na maama. Ate ewajjajja oyo yennyini bwe twali tugenza okuziika ye yali mukadde wange nga ye mukuza nga gwe tuyita taata ng'era nga ye maama. Maama waffe omuto maama azaala ono n'amusaba omwana kulumbe lwansonga ye yamukuza. Oyo gwali mugamba nti family tetumwagala. Twamusuulawo ye yamukuza n'okufuuka ekyo kyali kyonna mikono gye. Singa tawuba abeera kinoni. Namuga omwana mumpe nze nja kusobola okukola ki ogende okole. Omwana n'amulemera olw'okuba alina byayisaawo. Kati bifunga omwana ono tannagera yate atandise obufere still naye nga tebunnakula ng'ate kweno level. Gwe n'atulaba kw'emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani nga bulijjo kw'emboozi mu UG webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Abagoberera emboozi zenteekayo ebbanga lyonna mbeebaza mwebale okuba nti nno mugoberera okulaba nga tutambulira wamu. Ndi wano n'abakyala bali bana naye nga n'abalala basigaddeyo. Abantu bano bendi nabo wano be bamu ku booluganda lwa Waswa. Waswa mumujjukira bulungi nnyo, omuvubuka ow'omwana abadde nnyo ku TikTok. Abantu go baatuwa ne batugamba nti banange mumuyambe kali mu mbeera si nnungi nnyo alina omwana omuto. Emboozi eyo ebaddeko era abantu ab'enjawulo bawadde obubaka obw'enjawulo. Abamu buli omu awadde amagezi ge ab'obuyambi na biki byonna. Kakati abafamire ya Waswa bwe balaba ebyabadde bitambula ku social media nevuddira ku mboozi mu UG kubanga abantu n'obuntu bamusala mu ku TikTok nene emboozi naye etambudde nnyo ne bava ne bagamba nti tulina naffe kyetwagala okubaako tuna kyetwagala okutereezaamuko kwebyo bigenda mu maaso Waswa byayogera. Era yensonga lwaki tuli wano tuzze okubaako n'ebibakiriyalinga n'okutereeza ku nsonga za Waswa byonna byayogera n'omwana byonna. Mbadde nsaba mu bufunze nga ntandikira eri otubulira amannya naddeko amannya tuggweyo wano then tutandikira awo. Amanya Zenakaoya Asmat. Nje kunyogera ku ddoboozi. Amanya Zenakaoya Asmat. Mwanyina wa Waswa Yasin Senfuka. Amanya agange nze Nanfuka Sumaiya mwanyina wa Waswa Yasin Senfuka. Amanya yanze Nakito Aisha Kisuule mukulu wa Waswa Yasin Senfuka. Amanya gange nze Nagainuliyati muwala wa Haji Kisuule Muhammad. Tuzze ku nsonga za mwennyinaffe Waswa. Tuzze okugyawo obulimba bwe okusinziira ensonga zeyayogera ku YouTube. Ebintu bino bitandikira because Waswa yajja nannyonnyola n'atunyonnyola olugendo lwonna naye olugendo embeera yasinga okukwata ennyo ku bantu eya mukyala w'okufa n'amulekera omwana n'emirimu gy'okwonooneka n'ava ono n'agenda e Sudaani na byonna okukomawo byonna nga bibiri. Embeera eno ejja etya okubeera bw'etyo eya Waswa n'okutuuka okuba nga ajja mu mawulire okugamba nti nno alina sisita we ali Saudi ng'agamba nti tebakwatagana because abantu abamu bali bagamba nti lwaki abafamire tabalekera omwana n'agamba nti maama we muto tekukola bulungi n'agamba nti nno yasinga kugerako oyo sisita n'agamba nti tebakolagana bulungi n'ebifaananako bwe bityo.
badde nsaba tutandikira awo ku nsonga eyo. Waswa yafiira omukyala kituufu. Omukyala we bwe yafa yali wa maama waffe namba 2 azaala ono. Era we yamuzaazisa n'atuuka n'avaayo. Waswa n'amusabayo. N'ajja kati we yajja omukyala ndoza n'afunamu obuzibu n'alwala ndoza ne bamutwala ku mudwaliro ne bamutwala n'ewaabwe nga we yabannyonnyola. N'atuuka ekiseera ne kikyuka n'afa. Waswa n'atukubira omulanga n'atugamba basisita ababrothers mukyala wange afudde. Naye tugenda kukola enteekateeka. Era tulina brother waffe Muzamiru Kajimu yabeerawo ne ku Zairu ne bagenda ne bakola enteekateeka ffe ne tuweereza obuyambi. Olw'okuba nti waali wala era ne bagamba n'emmotoka tufunye bweti ne bweti. Tubagamba kati mwe mugende mutukiikirire. Kati mu kugenda ne bagenda ne bazika ne bamala ne bakomawo. Kati Waswa mu by'omwana tewali n'omu gwe yali akubiddeko omulanga gwa mwana omukazi yakafa. Era omwana twali tumanyi agenda kubeera ne jjajja w'omwana. Kubanza omwana owange waba azadde omwana n'ayisibanga mu ekyo. Sisobola muwa muko. Omwana omuto. Nze jjajja wa maama w'omuwala. Nze nsigaza ki? Omwana. Kati ye Waswa olw'okuba yali alina ebigendererwa bye ebyokusabiriza tayagala kukola. Kitegeera? N'agenda n'ajjayo omwana oyo. Mu kujjayo omwana oyo we yamugjayo ne tugenda wano twali tumanyagana wane owakaliga. Ne babyogera ku nsengo senga n'amugamba omwana mumpi. Senga Tauba abeera Kinoni. N'amugamba omwana mumpi nze nja kusobola okukola ki? Ogende okole. Omwana n'amulemera olw'okuba alina byayisaawo. Kitegeera? Kati ffe bwe tumugambako nga ffe baganda be akola ogwotuvumira ku gundi ku WhatsApp n'atusense tewali gwa kitiibwa. Nze mundekera waliwo ku TikTok yayisaayo dde obugundi ng'asaba omuwala ssente afiisa muganda we. Yatuuka n'okwogera simanyi yamusaba omuwala ssente n'amugamba mbadde nsaba ompe ssente ngenda kukuba busuulu. Obusuulu babukuba ngenda kusimba buyinja mwekali ku WhatsApp. Okwongerezaako ku ekyo Waswa bwali bu audio babukwata omuwala yabukwata yalina omuwala gwakwana. Kati olw'okuba Waswa ayagala nnyo ssente yakaaba amaziga n'agamba wowe muganda wa nina brother wange afudde abadde akolera wa Sudaani. Yagamba brother abadde akolera Sudaani. Naye nkwegayidde mbadde nsaba ompisindikirayo ssente ngende nkole ki ziike muganda wange. Kati olwaddako n'asindika akalala. Namugamba nkwegayiridde waliwo ettaka eriri mu kyalo tata leyampa. Tata yali nkwasa baganda bange balina emitima emibi yabinkwasa byonna wabula babadde baagala obusuulu tugende tukole ku by'obusuulu. Kwegayidde naye siinaawo ki tusimba obuyinja naye siinaawo ssente mbadde nkusaba okole ki onsindikire. Omuwala n'atusindikira bu audio ng'akola ki nga Waswa asaba ssente. Kati ne ku ky'omwana kankutangazeeko mulumbe mwennyini mulumbe nga basenga tebannavayo bataata. Senga Tauba yamusaba omwana ku lumbe kwennyini. Maama waffe omuto maama azaala ono n'amusaba omwana ku lumbe lwansonga ye yamukuza. Oyo gwali mugamba nti famire tetumwagala twamusuulawo ye yamukuza n'okufuuka ekyo kyali kyonna mikono gye. Kati n'amugamba nti mwana wange omwana mukole ki mumpe. Senga n'amugamba mpa omwana olaba nkuza batali bange naye ate omusaayi gwange. Waswa n'agamba nedda. Kati nazaala wa Waswa n'amugamba nti omwana mutuwe. Waswa n'agamba nedda. Waswa yagamba omwana ajja kubeera ne jjajjaawe azaala mukazi wange. Omukazi Waswa yamumuwa yabeerayo ennaku ntono. Waswa n'apiikingayo omwana. Kati kwekyo Waswa yannyonnyola agamba nti ekyamugisaayo omwana nti kuba baamugamba okuwangayo ssente z'okulabirira omwana. Kati ate nga talina mulimu. Kati ensonga lwaki yajjayo omwana nga talina ssente zaawangayo za buli oba wegamba buli wiiki oba buli mwezi ezaamusabibwanga. Ensonga lwaki yajjayo omwana abeere naye. Waswa alina omulimu oguli permanent. Yali asiika byakulya
Waswanga sente za savinga yatandika okwegatta mu group by then n'atandika okweyonoona. Waliwo omulimu gwe yatugamba gwe yali akola ng'oggyeko gw'okusiika ebyokulya. Yagamba nti yali atunda bintu by'amasannyalaze. Yasooka mu kusiika. Nti yali n'edduuka litunda ebyamasannyalaze ne mu process y'okufiirwa mukyala waawo kuzunga kudde n'okudda eri omwana yali akola gwe yalalese mu dduuka n'amubba. Tetujja kiwaako bujulizi. Tetujja kiwaako bujulizi naye omulimu nga ne baba musondedde ezo sente zibaamuwa ziba zimumala okutandikawo kapito. Kitegeera omulimu gwe yakola ogambye nti gwali mulimo ki? Yali asiika amandazi ng'asiika bulungi nga bamumanyi nga n'erinnya yeeyita lya Kawoomera. Olw'erindaazi lye nga yeeyita Kawoomera olw'amandazi ge yali asiika. Yali abeera Nakawuka ng'ate abeera ne brother wange Huzairu. Sheikh Huzairu Nakawuka era bamumanyi bulungi. Kati we yasiikanga n'atandika n'okwepangisiza n'ave wa mukulu we n'atandika okwepangisiza Waswa n'atandika okugula eby'omu nnyumba n'olaba nga atandise okugula era tugendayo ne tubalambula oluvannyuma lw'omukyala okufa nga tannaba kufa. Yes, before. Kati omukyala waafa kati kankuzeeyo ko mulumbe ng'omukyala afudde. Senga yamusaba omwana Waswa n'agaana. Mama waffe omuto n'amusaba omwana. Sister waffe abeera e Butambala Kibibi n'amusaba omwana n'agaana. Ng'olwo ye yafunye dda idea. Kati bifunga omwana ono tannagera yate atandise obufere still naye nga tebunnakula ng'ate kweno level. Kubanga n'ensonga okuza kubanga basaba omwana babeere naye nti n'ensonga yasitula Naalongo because nali ne Naalongo abantu nga bataaginze nnyo nga bamutaagingidde Waswa nga bamugamba nti Naalongo waliwo wano omuvuko w'okuyamba osobola okumuyambako abantu basobola ne bamufunira kasente era Naalongo olunaku nali naye naŋŋamba nti nno Jeffrey tufunye tutya omuvubuka ono bambi abantu bamutaagingidde nnyo ng'alabika asaba obuyambi agamba nnoonya tukoze tutya okutuusa luli yafuna ennamba ye ne tumunoonya ne tugendayo naye ng'era ensonga enkulu teyali ya Waswa. Ensonga enkulu yali ya mwana era ne bwe twali mu vidiyo nga tugenzeeyo e Nakirebe okulaba Waswa Naalongo era naye yakigenda mu viraga nti Waswa si gw'ondeese wano wabula ensonga endeese ya mwana era n'obuyambi bw'endeese wano era engoye ze yali tazaali za mwana ne sente ze yamuwa okupangisa ennyumba yagamba nti kupangisa ennyumba omwana afune wabeera okole olabirira omwana so ze zimu ku ezo ezaali ensonga. Kati Waswa omwana aseti ye okitegeera amutega kati akozesa omwana okusobola okuyitawo oba okitegeera naye ng'omwana alina abasenga be alina bajjajja be alhamdulillah nti Waswa bataata be taata we ne mama we bakyaliwo wadde ng'agamba nti mama ye yayononeko ekibanja taata waffe yabagulira ekibanja weekiri bakirekawo oli n'agenda e Sudaani ye yaleka asimbe kalituusi n'agenda ono yamugamba buli taata waffe omwana era agamba nti oba olemeredde o Kampala jangu olime tetubadde mu Kampala atulema tuddeyo mu kyalo n'akuwa enkumbi n'akuwa ebijanjalo n'agamba limaawo oba Waswa alina obuzibu naye nga temumanyi okuva lyafiirwa mukyala we because ekigambo kufiirwa ekisooka Waswa omwana muvubuka muto ekyokubiri nti omuvubuka omuto ng'oyo kufiirwa omukyala ate nakulekera n'omwana nti ebiseera ebisinga bayitaaga okubudwabudwa mu ngeri y'enjawulo nti oba Waswa temwamufaako mu mbeera bwe togamba nti banaabeera waliwo kye tuyita desperation n'abeera ng'alinga oba talina muntu wadde alina abantu be because ye mu kwogera kwona n'emboozi zonna byajjanyumya alaga ng'atalina muntu n'omaasobola kumubeererawo kati Waswa okubudaabuda kituganye oba tewaliwo amubudaabuda naye Waswa asobola okukwata ekkubo nadde wa taata we n'amubulira ekizibu ffe taata waffe muntu w'abantu w'abaana wali ate atwagala tewali mwana gwasosola kitegeera tewali mwana gwasosola yali asobola okuddayo namuga taata Kampala nnemeredde taata nkoze ntya badde ensaba oba nnime oba onfunire kapito tewali mwana we gwatawa kapito kiwanga n'ekirala okwongereza ku ekyo tubadde n'emikolo omwaka oguwedde Waswa ng'agenda n'agenda mbaganda be n'agenda n'agamba taata nsaba ompeyo ssente bwe ziti n'amufera awo n'abaako byamugamba okukkakana nga taata amuggyemu 10
ng'amuggyeemu 2 alhamdulillah taata ekizibu kyonna ky'obeera nakyo akubeererawo taddaawo okugamba tate mwana wange biki waswa aba agamba tetwamubeererawo ffenna nga wotulaba wano tulina bamama banjawulo golooza singa tubadde tetukwatagana twalyesitudde ne tujja mwene ensonga tetwandyesitudde ffenna buli omu ayina n'ekirala kubanga nafunye amasimu nakafuna amasimu g'abantu ba mirundi 3 ababiri bali mu Amerika nga baluganda bammwe omulala yoli gwe twogeddeko gwagamba nti tebakwatagana ali Saudi ali Saudi them mpozi nammwe kati nekyo kimuleetera okugamba nti takwatagana Waswa na sister waffe Najwa mukazi wattu Waswa ekimuleetera obuzibu ssente okitegeera kati bo balowooza abantu abava eno mu Uganda ne bagenda ebweru ssente bayoola buyoozi kyera newookera ku makya n'omukubira nti gundi sister nsabayo ssente bweziti mu like after 30 minutes olowooza nti ssente ku akawunti zigenda kuba zikoze eki zituusa naye nga bambi nabo bayita mu kusoomoozebwa kwaki okwenjawulo oba oluusi omuntu kyatasobola kugamba gwe n'okkiriza kati brother waffe oyo yagenzeeko e Sudan kituufu kati bwe yagenzeeyo waliyo brother waffe gwe yabika ni gundi Waswa yasooka n'agamba Sudan kituufu embozi gyenyumi yagamba nti yagenda e Sudan ogenda nga waliwo amusuubizza omulimu n'atagufuna yali brother waffe gwe yabika lulibu odio bwe naggambyeko emabega yagenda tamubuulidde nga waliwo amusuubizza omulimu kubanza nayogera n'eddirisa n'ambuulira Dirisa n'angamba baba nali siriiwo Waswa n'ankubira essimu ng'atuuse e Sudan kati bwe yatuuka e Sudan n'emugamba Waswa gira oli awo ng'ayina waakola mbu yakolawo b'ennaku ekitegeeza katono omuntu yamuyita because mu kunyumya emboozi alaga nti nno omuntu eyamufunira omulimu tamumanyi tanakyamumanyiiko era bawuliziganyanga ku ssimu n'anoonya obusente n'agenda ate bwe yatuuka eri omuntu n'amwekweka omuntu yamuwa omulimu nga waluganda lwakola n'akola naye nga mumumanyi nga situmumanyi kuba teyalina gwe yagamba naye eri bulaza wange we nabimugamba ebya Waswa n'angamba sisita bamuwa omulimu ng'akolera 10,000 ezo 3 kati mbutagumiikiriza oli n'amugamba Waswa gumiikiriza ngenda kujja nzija wooli kubanga bwe yaliko wala eyo Sudan ng'oli aliko wala n'amugamba ngenda kujja tukole ki oveewo nkufunire omuwalala w'okukola Waswa yamukubira n'amugamba nze ngenda genda ze wano sobola kuwulira 13,000 n'amugamba waligumiikiriza nange we najjera namala wiiki 2 nga sinafuna mulimu naye gweofunya omukisa zirimu sente mmeka simanyi because oba yatugamba nti oba mulimu ba miliyoni ng'emu ate waliwo gwe nalaba yatuwakanyako mu komenti ng'agamba nti zikasente sintuufu teziwera naye nga zisinga kuze Uganda bayangamba 13,000 gundi ka audio kalina akaddirisa nangamba sisito oyo omwana alimba kuba namugamba linda munzi kye tiyangumiikiriza kukola ki kujja nagenda okuddamu omukubira ngamba ze ninye baasi nkoze eki era n'agamba ani akolera 13,000 oba kitegeera naye ng'omulimu yagufuna 13,000 eze Sudan nawulira agamba oli yamwekweka ng'akuba n'essimu anti ebyo yabyogera kuki wano ng'agamba Naalongo anti alimba olw'okwewonya forginga stories nga mukyala we tannafa byonna byonna ng'embeera bwe yali kuba because munyonyodde kati badde nsaba kutangaazaako wali ogambye nti omuntu waafiirwa abeera desperate completely Waswa bino byakola tabitandise after the death of his wife no Waswa oyo waliwo lumu oba sijjukira bulungi mwaka kuba nze mbadde nsoma n'akamaliriza era ojja kumbuuza lwaki saamuyamba n'akamaliriza nti naye mbadde ebimu nga nfuba okulaba nga mbeera updates mu famire yange kati Waswa yakubirako babrother bange babeera Namasuba brother baffe babeera Namasuba n'abagamba hello brother Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nina mukazi wange subhanallah Allah yangeredde mukazi wange ali mu ddwaliro ali bubi brother mbadde nsaba bwe mba muyinawo kye muyinawo munkwatireko kyonna kyonna kye muyinawo kobbo kati ffe waffe mu famire tulina teamwork
nti ekintu bwekikugwako tutigirira tusitukira wamu tetuliko mbona omwana wa nnyabo oba biki alhamdulillah kyetwebaza ku Allah tusolovingira wamu era bamubuuza oli mu ddwaliro ki tujje waswa we bamubuuza oli mu ddwaliro ki tujje waswa n'ajjako essimu oba okitegeera nti kyangezaako okulaga nti obufere bwa waswa oba ebintu byagenda ayogera tebitandise oluvannyuma lwa kufiirwa mukyala we bibaddewo azenga abikola kati ate just nti buli kintu kibeerako level osooka mpola ogenda olanga kikutteyo n'oyiya akalala kati abadde ayiya bu strategies kati n'agamba alhamdulillah Allah webale nejuzi yatwadde mu mukolo ng'alina omukazi we tasobola kuleera mwana nagera nakola nga mukazi we alina lubuto omukolo gwaliwo ddi nga 9 mu December w'omwaka oguwedde yes yalina omukyala era n'amuleeta n'amutulaga mukyala we ate era muganda wa mukazi we eyafa yali muganda we yes n'amutuleetera netumulaba era omukyala mukazi we yafa oyawasaamu alina kubo nga bagenda kumbaga kuba Zayi yaliko era Zayi yambeerako olwokuba sitawe omusawo n'amubeerako ne bakifuna obakyama ne bamujjanya ne bagenda mu mbaga ewaka yamutulaga ndono mukyala wange kati omukyala we tasobola kuleera mwana sitiiri twagenda by the way twagenda Nakirebe bwe twamusanga wagamba nti nolwo omukyala bamuyita musawo ali Dubai yamuyamba n'amuwaawo wasula bwe twagendawo twamusangawo yekka wasula tetwayingira munda mu nnyumba watu atudde wabweru nzera bwe mulaba twatudde ku mulyango okitegeera naye tetwasangawo mukyala twamusangawo ye n'omwana we anti kati omuntu omufere buli kimu kisoboka n'amugoba naye nga nyumba nkadde neŋŋamba mbeera wano kati kyeneebuuzaamu emikolo gye tugenda ne tumala ennaku 3 omwana gw'ataleeta yamuleka luddawa okuva lwe yafa mu kyalo tamuleetanga tumulaba mu kamera omwana waffe yamuleka luddawa gyamusigika ng'ate ffe tubeera mu famire twali badde tumuwa obuyambi ajja ku mikolo omwana tajja naye newetubaza kunyaaza ebaka mu kyalo ne bwe tugenda embalala yali badde aleeta omwana waffe n'alaba naye omwana abulamu kino tusonde amata famire amazima matuufu twesobola tetuyinza kulemererwa yazigana n'alyoka amugamba nze n'alyoka amuyombesa wano recently mu group n'amugamba nze saagala kumanya ng'ayogera arrogant omwana oyo mukwate omutwale mu kyalo nze ngenda mulabirira ono n'agamba mu kyalo wala mundeetere ono wano ebusega nja kumulabirira kuba nyinawo wabeera twagala waswa agende akole alekerawo okusabiriza omwana amumpesenga tulina basenga ffe babiri bamugamba omwana mukoleki tulina bamama afaali badde bajjajja bagamba omwana mukoleki muleete bannyina zeebe bw'aba alaba nga tasobola kukola taata waffe akyalina bizinensi bato baffe babulaza baffe abato ono baddako bali bakola ne taata waffe taata waffe asika mandazi naye agabira abantu bonna ayita abaana b'ekyalo be bajja be bamukolera kulwa kitadde ewataatawo aleme tuswaza adde mu kyalo n'omwana wagenda omulabira bamaama gye bamutereeza abeere wali n'omwana we asiika mandazi omwana wamuwe emmere bakoleki ennyumba gyeri mu kyalo gyagisobola okusula n'ekibanda weekigamba oli musiru bwe mugezaako okumuwabulamu ku nsonga yonna ng'ayomba eggulo yansensebudde bwe tumuteera abantu tugenda olaba nga tufa yasooka ku TikTok muganda waffe yamugamba nti kinga bali live namugamba nti oyo simumanyi si muganda wange n'agenda ku Facebook kati agenze era bambagamba twamusondera ssente ku TikTok yazikolamu ki kati omwana katego omwana amutu wali era ne mukulu waffe sister Nagali Saudi ku live n'amutaagengamu ng'ayogera amazima nti bana yaba famire gye tuli oyo tatugamba nti mulekwa talina maama ne taata ng'amuggyako yakusensebudde jjo yansensebudde wamugambye eki namugambye yaweereza n'akaweereza mu famire ya gurupu naweereza kagundi ye kaliwa naweereza kananti avuma okukamala kati nekimuluma ate okumugjamu kati bwe yamuweereza ka vidiyo
yagaye omwana wange omwana wamwe mwana nze nyina mutegerere simwe mwina naweereza kano kebaweereza nenkateeka mu family group kaliko kati waliwo tebakalabangako kati n'atandika kuba nange we nakalabidde nenewunya neŋŋamba bannange n'omwana agenda bikomera ddiyo n'omwana akula yazeemu wano leka kuba yazeemu wanagamba nti but why always muleeta ebitagatta now fuke topiki kati immediately nga nakateeka yaka eyo pic yazeemu nagamba old news nemugambe kumuddamu really that's why nasirika cause babiweereza taata that's old news kati tata nenge nembuzi tetenaweza mwezi mulamba kati tata gwali kati twagale tukizikize tata waffe babimugamba kati babayo byazeemu omuwala gwe yafera ne bamuwa ssente bali yafera omuwala sente meka omuwala milioni 4.7 yazimufera atya yajjira mu gundi y'omukwana yasooka nga afiiriddwawo mu nnaku omuwala n'akwatayo ssente 3 n'agamuwa n'amugamba agamata ago n'amugamba sikubanja naddamu n'amugamba njagala kola dduuka eyamuzeemu kati oyo brother wange beyamuzeemu ono brother we yabadde annyonnyola oyo ali ebweru ndoza kwaba bamu abakugize tumaze okufuna buli kimu tumaze okukifuna kati tugenda kufuna ku omuntu kennyini nabe wayogedde oli yamugeyo sana ku ntandaalo tulisimbagane naawe nga ne muzeeyi waali oddemu nnyonnyola ensi nga bwe weetonzaamu kamera mwana osusse oyise bwewandikomye zuukuka ogende okole va mukolera engalo va mukwekwasa okitegeera fena tufuna ebizibu naate ebizibu ebisinga bifunirako ngaekyokuyiga ojja kulemala bijja kuleetera obuzibu gye bujja mu maaso sikulimba omwana mutuwe tetubeere naye kati ababa abalerere yo ali ebweru wano talera baana be tebaliwo waswana omuwala n'amugamba njagala kola bya masanyalaze yaze mu voice note simanyi lwaki nze mwanfuula dda topiki bwe munoonyereza ku nze ate muleeta bibi temuleeta birungi ekyewuunyisa muleeta bibi temuleeta birungi buli omu alina ebizibu ebimumalaawo sacrifice wali gutolinaku ebibi ebyo kyogamba buli omu ajja abigire abyanike kati si ono sista Namugga aleese ono omusawo ono yagafumbirwa kubanga nze nateekako sista Namugga we nali naakafuna ennamba era sista Namugga yagimpa naye manyi gwe tolinaku gwe buzibu bwo gwe ng'omuntu okitegeera kuba bino ebintu byatukaddewo ataata kati era nzire ate netotoleko sina byengenda kwetotolako sina byenetagala kwetotolako segera sekafaiswali so mbadde nsaba bulaza nsaba mutima mulungi tontambala wambuuza lunaku lumu nombuuza mbu olina passport sabikulaga wanziramu mu inbox yange wakomawo ssebo kikibuzibu kikati era nfukeera topiki omala nga mugamba waso talina mpisa mundeke yasoli alize mu inbox yange nambuza lwaki ensonga yali bweti so notamuyita mu family mwagala nnyo swazo omuntu ate okusinga mmwe kennyini okukola ki okumubeererawo kale ono yamuwalabula dda nze yampalabula dda talina gwatya ati omuwala oyo audio nazifuna ng'amugamba njagala kola dduuka ly'amasannyalaze ng'akwata miliyoni ng'agimuwa ng'amugamba waswa njagala okole ng'enda okudda ng'edduuka lituze waswa nga wayitawo akabanga ng'addamu amugamba nti nfiiri taata wange ng'amugamba taata wange ng'agamba omwala njagala agenda mu kyalo sente tezimmala ne landiroodi amanja ng'omwana abadde amaze omuwa miliyoni omuwala n'amugamba nsaba ongumiikirizeemu bangambye taata wange mulwadde ne bangamba nti afudde mwana mulenzi teyagumiikiriza
yasalawo kimu n'amugamba oba onyimye ssente kankwata akafaliso kange ngende mu kyalo togenda kunsanga n'amugamba mbadde nkuyamba naye taata wange mulwadde lumirirwa omuzadde ng'omuwala wamugamba ali eyo bweru Waswa n'amulaga nti tayagala kumanya yayomba nnyo toddamu kumanyira n'amuvuma ne baawukanira awo kati omuwala gwe yawa obumeseji ng'amwebuuzaako nkole ntya Waswa byaŋŋambye nakola bubyo mmuyamba ne muwa ssente akole bizinesi musange ng'ekuze kati njagala ssente zange $1,700,000 ziri 3 nga musonyiye yamuwa miliyoni ne wabaawo muwala omulala n'amuwa 7,1,700,000 omwana agabanja era Waswa ne waba afiiridde wano nga tebannamuziika amazima ssente abanjibwa odi tuzirina nti oli waba tamusonyiye tebamuziika nga ssente ezo zikyabanjibwa zaafera abaana ne baawukanira awo oyo n'anoonya mulala kati abadde alina obucakala bwe bwe yeerimbika bino edisets biroboti abeera nabyo mu nsawo ng'alaga gwaliko naye nga afera abaana bankuba kyeyo bwe yalekera awo amandaazi ng'asaba muzeeyi ssente n'amugamba nze ani yampa ze nkuwadde zimala genda weekolerere taata ng'akikooye kati ndooza n'afuna obwo bucakala bwe abeera nabwo mu nsawo omugenda mu kyalo ng'abijja binomero kaadi oli n'agusuulawo gwe yali afuna ogwali pamanenti nga buli omu gwamanyi n'atandika ogwo ogw'obufere n'ogwo ogw'ebintu bye bwe nabadde njogera n'omwami ow'ebweru andooza gwayogeddeko mugundi abadde boogezeganya gwe odi gituwulidde yaŋŋambye nti yamugambako ku kyokukola passport era n'osa nakikonyiika awo lwakuba ensonga gye mpuddemu Waswa agamba nti bwe nabikola ne mbikulaga lwaki tewanzirira ki ekyabawo ku ekyo mukimanyiiko tukimanyiiko lwa nsonga brother waffe oyo atera okukola ebintu bye tayagala nnyo kubiraga nnyo because bwe nkiwulidde wano mu voice note sikiwulidde nga kipya kuba twadde tuwogera jjo yakyogeddeko nti yamugamba akole ki kole passport ye yamuddamu kabu yayogera atya kutya passport nze nalisikiwulirangako kyabadde nakyama kyabwe by the way babiri ndowooza olinga akyalina naye byamaliriza ajja amutwale kuba abalenzi ssente nnyingi naye ssente zasabye abantu singa yali ayagala kutambula singatambula dda abatwala abayamba baali badde bamuyamba nga si bino byakusabiza naye passport tagina nze nalaba walaga yamutwala Sudaani sirabangako passport yagambye agirina abatulaba kyenyinza ogamba kibanga kyaliwo oyo ku nvuma y'oyo omwana kuba naye amuvuma gwe singa owulidde odiyo wano wansi emabega yonna gye tuzze nga tugenda omuntu weekyawa naye alivuddeyo okuyamba n'omuvuma kuba n'oli sisaawe naye yali agezaako namuga olina omutima omubi gujjudde amasiraaki oba ofaddi yamuvuma omulambo omusibe mu ssanja simanyi embizi eno kuba naye tewali kyatabamusesebula ne bamuyisa bwebadde era negyo yaddaabitandire mu keesi lwakumuma ssente yagamba sisita waffe oyo ali e Dubai gwe batakwatagana naye newoba oyina nnyo ekisa omuntu ogenze ku mawanga si wammwe naye n'ogamba munno tinsaba Allah olikomerewo mu keesi nga weegolodde imagine osobola okuddamu ofuna mural eyamba omuntu wano Nakayiza mukulu waffe sisita Nakayiza yabadde amuyamba ng'aweereza ssente Waswa n'agenda mu kyalo n'amugamba wataata ekipapula ojjeko zino z'amata ga mwana naye mumusesebula audios wezirize yadaweereza nasiisinakanazibu n'amugamba nti wali onnyambye eki ng'abadde amuwa ssente n'amugamba wadde sina kinali nkuyambye naye singa obadde olina omulimu n'ogulaga abantu nti guguno nalibuliddwa ssente nga tuyamba n'abeebweru n'amugamba Nakayiza neesonyiwa siri muganda wo siri ani wabula kyemmanyiko akati nti ndi muganda wate siri mutabani wo wabula tommanyira n'amuvuma n'agamba oba ogambe oba bituuke wataata kale bituuke ne baawukaniraawo ng'amusesebudde kyetwagala okujja buli omu n'asirika kituyinza okubeera nga bamama baffe banjawulo naye tuva mu muntu ogwo naye tuyambagana zono sisita wange mukulu wange naye yali asuzeeko ewange ono muto wange nali nsuzeeko ewuwe ono yali abeddeko ewange nali mbeddeko ewe kale mu mbeera bwetyo nti embeera bwekusanga nti nsanze Busega toyinza ga nti ate wowe ngenda kuddawa onoonya ali okumpi sisita Nulundi wano nti bw'olinamu oba olina eza boda nja kuwa ezikuzaayo tuli omuntu atya omu ogu era ffe bwe tuba tutudde nekitaffe bamwesiimisa naye yeeyagala nawulira oba tewabeera mukolo n'akwata mu nsawo nga ffe weetuli
kakati waswa yatinza otulema okuyamba oba okulera omwana we kuba tukimanyi agenda kutuddamu nga atuvuma audio ndizikuweereza naye ffe kyetwagala ekintu eki waswa taddamu kusaba bantu sente oba muwenga omuwanga gwe naye tomuwa nti olwokuba oyamba mwana we omuwa kapito asobola omufuna taata wa gyali akola anti ye kati agamba taata gyali alinga atamugasa wamma okitegeere naye nga taata wasobola omugasa taata waffe tewali gwatagasa abatulaba ku emboozi mu yugi ensonga za waswa ze tulimu naye nze ebiseera ebisinga abantu bensinga okutunuulira ye muntu abeeraawo nalaba emboozi ng'eya waswa bwe yali abantu bangi betukozeeko ne bayambibwa abantu ab'enjawulo mbadde sitanya okufuna abantu benfunamu buzibu nga bwe tufunye oba okubuusabuusa ng'okuli mu waswa naye nze omuntu gwensinga okufaako ennyo ye muntu oyo alaba emboozi n'agamba nti nkwatiddwako kambeeko n'ekyennyamba mu ngeri emu oba endala ensonga eri emu yokka ebiseera ebisinga sikugwamu maanyi because mutanzi bayo n'agamba nti nno ndi naye abantu nga bayaaye ekitegeeza abantu bamanyi n'okwefuula abali mu buzibu naye nga beetaaga okuyambibwa ekyamazima abantu abeetaaga obuyambi gye bali weewaawo n'abalinga waswa okusinziira nga bwe munnyonnyola nabo weebali bamuzibe weebali naye ng'ate n'abantu abeetaaga obuyambi era balabiddwako era babaddewo nga Asiya omugenzi Abakyalisi waliwo omulenzi Kasaga gwe twakolako awo era alina obuzibu n'abalala bangi nti abantu abo beetaaga obuyambi gye bali naye ndowooza kye twetaaga okwongera okwekennenyanga ennyo ku muntu aba yeetaaga okuyambibwa naddala ffe abakola emboozi nga zino atali nsinze nzekka obula n'abantu abalala okwongera okwekenneenya nga tetunaba kuteekayo mboozi zino mu ebyo bye baba boogedde bye baba bannyonnyodde n'okukolera research amala nti ddala omuntu ono talinaako babeera kyayogera kyo kyennyini kyali naye nga nze kyenjagala okukubiriza abantu mwe mwenna omuntu naddala abeera ebunaayira ebweru abaweereza akasayine nti muyambeko kwono yamuyambeko kwono temugwamu maanyi kubanga abantu abeetaaga obuyambi bo gye bali wadde newankubadde nti nabano nabo ki mwebali so kati omulimu ogwo guli eri ffe abaleeta abantu bano tubateeka mu kamera okwongera okwekenneenya ennyo okuba nti omuntu gwe tuteekamu abantu okumuyambako ddala yo yasaanidde yagamba nenaalongo era naalongo otayangwa ngenda kwewa obutwa era ngenda kufa naye nga naalongo n'agamba era ekyasinza okuleeta amangu yagambye waba tannandabako agenda kufa agenda kwewa obutwa subhanallah naye nga kyekiweweesa obutwa omuntu alina amagulu n'amaaso n'emikono ebiraba badde njagala kukulaga nga tukyagenda mu maaso agamba atalina famire twakolako ku mukolo mu kyalo ku muto woono gwaddako twali tulina okwanjula eyakolanga emusigo tutafaako yeyakolanga emusigo mwaka ki oguwedde omukolo nga mwenda n'azina n'amazina nga Katumwa n'akola buli kimu kyonna buli kimu era ne taata n'ayita abaana be nsuubira naye yalimu ali muzeeyi so batuba tulina omukolo tetwetaaga kugula Katumwa n'abaana baffe tubatwalanga baganda baffe taata yayita abaana be naye yajjanga anyeenya bw'abanga talina kitaabo talina famire abaanonyemu woso yakuta omuzindaalo tuli ku kasiki oyo yali waswa nga yakuta omuzindaalo atalina famire agenda okwewa obutwa takimanyi nti tumwagala nalabyeko ng'ayitaba SB4 bamama Fiina nze mbakubira omulanga SB4 ne mama Fiina kiba kimala osobola okuteteekayo kofe olina bizinesi gy'ogenda okukola nti oba nyina kino ye sente azaagadde okusinga abazisookamu sisita Naaka yamugamba singa wagenda n'ogamba taata nakufunirayo wadde emitwalo 5 kufa mu matigga kuba wona buli obumu wona omukwabulako nakunonya bajja musiba oli amusiba emyaka aligenda okuba mukomera kakati ensonga etutuuzize wano kwe kubanga tukiryalinga oba tutereeza kwebyo kubanga yewaswa ebbanga lyonna abadde agamba nti famire abadde alaga nti talina famire omuntu gwalinawo yalinga maama we ali ate ne maama we netali yayononeka omutwe Haji yali awayisa abaana oyo ssebo omumanyi oyo omulaba
ani oyo akulembedde ali musati ya bulu ono yona atudde wano ono mukulu waffe tasobodde kalujja kulaba si waswa oyo anisa kuzina amazina oyo gwe batafaako agenda okufa obutwa oyo si yoye talina ki kati ye muzeeyi ku bino byonna byamutuuseeko tebena bakumutuukako byamutuuseeko muzeeyi yayogera ki ye muzeeyi yakutte essimu n'amukubira n'amunenya ng'omwana kati era ye kati engeri taata waffe gyatalina whatsapp tasobola kugenda ku mutimbagana abagenda nti bannaye wabaswalimba mwana wange biki kati ye ayina kumuvumirira te ye waswa eno fe abalaba basigala bamuwaki obuyambi temujja kuyimirira taata we yamuvumirire n'agamba taata kasita bikomyewa bikomye wano ku ssimu ensi yonna tekola ki tebiwulidde yajja kusigala bamuwa obuyambi kati ffe tuvudde nga abafamire tuyimirize abadde bawawasa obuyambi nti bwa mwana nti waswa ye talina wabeera waswa azuukuke agende akole omwana mutobamuwaddeko zebamuwadde atandikire awo waba awulira nga talina kapito taatayo waali ekibanja gyekiri asobola taata walina bizinesi egabira abantu bonna ne batambuza ki bizinesi naye asobola okugenda n'amuwa oba kagaali oba piki bato baffe gye bali abalenzi era singa badde nga tusobola okubakubira batambuza bizinesi ya taata waffe balina amapiki buli omu amuwa piki kati gwe genda egindi buli omu yamanyi gy'atalaaga n'aleeta bulesi sente fe taata waffe asiika amandaazi olunaku agakakadde najja n'aleeta omwana wa neiba egaali yiyo ogenda gatwala nti gindi n'amubalira n'atwala ametya sente waswa watasobola kikolera omwana gwazaala kyetwagala okkiriyalinga nti mwannyinaffe si gwe mutendera gw'abantu abeetaaga obuyambi okugenda ku tiktok agende ku facebook ajje ku youtube ayitemuamafilm tetunnatuukako eyo extent kuba bw'oba olina obwetaavu nga tobuŋŋambye sibumanya naye waliwo ekibeera mu musana omwana mutuwe oyiye yakafuna abantu ngaaba omwana mutuwe lwaki amulemera omwana akyali muto wadde atugamba si waffe genda mu bebi nga tosobola muweerera gwe taata we kubanga bwe twali awo bwe twagenda enakireba awo omukazi oyo omukyalo oyo musawo bwe yajja ku tiktok ye nagira nabeerako live naye mu kwogera lwakuba nti byali bingi nyinza okuba ndowooza kuba nti byali bingi natema wano ng'atandika okwogera nti nali ndowooza sirifuna bulungi naye mukwogera wano mu kutandika yagamba nti ensonga za waswa nziwulidde byannyonnyodde naye ebimu byo mbimanyiko bituufu naye ebimu mbibuusabuusa okitegeera wakawuliramu endoza mwekagati yatuuka waswa n'amugamba nagudde nga siridde nengwa oba kamunguze yankuba k'omuwala oyo namubuuza oyinza okusula enjalo wa maama wange maama wange tasobola kukumma kyakulya otuuka okugwa ku kkubo n'agamba nedda nali nsiibye nga siridde awo n'akyusa nedda nali nsiibye nga siridde eddaaku awo kamuguze n'ankwata nenkola ki nengwa naye oli omuwala yamugamba tosobola kubeera maama wange n'otalya kati wali yalaga nti enjala n'okulya takola bingi byabadde ng'akola oba olusi bingi bye tubadde tutamanyi bye tujja okufuna mu maaso eyo abamuwa bamuwenga ye naye tebamuwa buyambi tebamuwa olw'okubulwa abantu be oba olw'okubulwa ekika kye oba olw'okubula nga ye bwe yatugambye mwawuliddeko erinnya ly'omuntu lye nataddeyo mwawuliddeko erinnya ly'omuntu lye nataddeyo yadaliza kuteekayo manya ki nti wajjira mu mpewo oba obuliddwa naye ate ne baba batayogedde erinnya nti abantu bangi batukubanga olwo abantu bangi abamanyi famire yammwe nga naye bamumanyi bajja n'ayogera nti nno tayambiddwako era bwe bawulira abaswazi tuswalibwa eri gye twafumbirwa akalaba ku tiktok kugundi ano si muko waswa biki byali bakakusindikira obeera oli awo nga bakusindikira nti ono si muganda wo nga n'okukaaba amazzi gaakaba mwana wange sirika ojja kuba bulungi nga lwaki aba bulungi n'otuuka okukaaba omwana omusimidde omusingi omufu agenda akalaba agambe taata wange yali akola bwati wino tabaamu waliwo wano ku tiktok omuwala gwe baleetanga yakyama bwati amagulu ate yasaba obuyambi olwedde omukazi afudde kyali kimala n'atuwa omwana n'akola ayina amagulu bwe gati agakyama atera nnyo okuzina ku tiktok omuwala oyo mumpimpi naye abo be basaana okuwa obuyambi n'omukazi yavuddeyo okubuketainetamawe nti basaba miliyoni ezo omulongoosa luba
abo babasondere naye okyatambula oyimiridde ng'olaga ovaayo olina ekibanja omuwala yamugambye waliyo omulimu gw'osobola okukola otambule okole ofune ssente yasomerera kuvuma yamugambye waswa nina abaana abo genda okole zuukuka onaatera nakutunda kabino olw'okweyagala okola n'amugamba kisiraniko omwana wa ayiika endusu nawe mama oyiika endusu yavumye omuwala oba omwana w'omukazi yamujonamuteeka yajjeyo omwana we n'owoli n'abageraageranya namugamba olaba omwana owange tayiika ndusu kyovala abakyabalekawo nakyeyombekedde ngaomwana amugamba nina abaana aba naye mbalabirira ndi single mother sikyevuma naye gwe guvubuka gwe tuli myaka girimu osobola okukola lwaki tokola namugamba oyo omwana omulaba ayiika endusu kyebava bakusula naawe nnyina oyiika endusu yamufumye omwana namugamba agenda kutunda akabiri yamugamba natera kati kutunda akabiri nange onoonya ssente kuba ozaagadde n'okuaayo ng'agenda mweru ebintu byakola bimuleese n'okwemweru naye bimuleese okweyongeramu afuuke nga bogoya kakati mu bino byonna tunoonya solution okusookera ddala okulekerawo okuswaza famire atuswaziza kimala n'ekirala okulaba nti waswa newankubadde nti nno alina abaswaziza katugambe nti abaswaziza naye ate erira sigalira muganda wammwe kituufu nnyo kakati solution eririddawa kubanga ekisookera ddala n'okukola ebyo ateeka okuba nga yeeteeririra atayinza omuwa eggaali y'okutunda amandaazi naaba nga yawula tisi byakola ki ekyo kibeerawo omuntu asobola okubeera nga ye bwatyo bw'ali asobola okubeera nga ebyokulima tabisobola bikoze era nabadde ndozi banyogerako naawe nogaa nti nedda oba yali webweru oba yali nti ekibanja gyekiri asobola okulima n'akola biki byonna naye binaza okubanga nga bwali omuvubuka nga bwemumulaba n'amalala ayinza okuba nga tabisobola naye ng'ate oba oli wasobola okuteekebwawo enteekateeka ne mugamba nti abannange wasobola tumukoledde tutya alina omwana naye omwana we agenda kubeera watya tewasobola kuteekebwawo nteekateeka yonna kulaba ng'agenda oba Dubai oba yonna n'agenda okukola kubanga era newono nga bagambye mu voice note yagambye ate okubanga passport ye yagikola kagirina kati n'ekirala enteekateeka weeri era ne voice note ogiwulidde naye ye ng'omuntu empisa kasita omugambako ng'awalabula oba kitegedde yamuvumako dde mabega era ku ebyo nga bamugamba nga ye process yalimu ng'ayagala abiveemu ng'ayagala mupangira n'abamuyamba ng'amuvuma agenda akole kati alabika sijja kulimba tetubimanyi nnyo naye okusinza we tumanyi waswa awalabula waswa akoloboza kati ayinza okuba alabika kale brother waffe musirisa akola ebintu byempolampola kati ayinza okuba yalinga abikolako silently n'atamugamba openly ng'ayagala mugambe nga buli kimu kiwedde amugambe kino n'ekino kyekiddako naye waswandu kizo kyemmanyi yamuwalabula kuba ekyennaku nti taliiko online yatuvumavumadda twasirika namuwulirako bulaza ng'agamba yatuvumavumadda mwana gwesigwa asoose twasirika era ye muntu y'omu gwe yeegaana we yali live n'amugamba oyo omwana alina famire ye nze ndi brother we n'amwewakana n'amugamba oyo simumanyi naye ekyo yali yakita n'asalawo amuyamba ave mu bino aleme kutuuka eno gy'ali ssaawa eno naye kati ekyamazima sijja kugamba nti kino ekino kyekyatukawo naye nze nga wemanyi waswa alabika yamuvuma obuzibu bwa waswa butaagala kukola waligamba nti obuyambi talina waliwo mu komenti nalabako kino kyakibabuuza oba olyawo nalibadde nkibuuza naye naye kankibabuuza oba mukimanyiiko mukunnyonnyola ogamba nti n'omukyala bwe yatabuuka embeera nayo naye yaliwo ng'amaze okuzaala biki byonna waliwo watayogera ku nsonga ya ddwaliro obula yamutwala butwazi wa maama we ewaabwe ekyo mukimanyiko lwaki kyajja bwe kityo because abantu bakibuuza nnyo mu twali tugenze oba ku mukolo gwani n'agenda naye gwali agamba mukyala yafa n'agenda naye namutwala wa ddembe ono mulala omukyala bagenda okuzika jjajja mutiini ng'omukyala muzita ali lubuto oluweddeyo bwe bamaliriza okuziika jjajja
ne wayitawo ennaku ezo omukyalo olubuto ne lukola kino lumukwata ng'ali wa maama anti yagenda naye nga bagenze kuzika tamanyi nti olubuto lunakola ki lunamumire naye nga bamugamba alinde essaawa luweddeyo Allah n'amuleetera ekizibu nga n'omukazi mu kuluma olubuto ng'alina olulimi lwayogera nga tebalutegeera bamaama omukyala maama n'agamba nti omukamwana ayogera lulimi kitetulutegeera ayi maawe biki biki nga tayogera Luganda ne basirika olubuto ne lumuluma maama n'agamba azaalisa mama n'agamba mukamwana ngenda mutwala muki ngenda mutwala mubamulerwa mukebereko ku lubuto tulabe ekigenda mu maaso bwe yamutwala omukeberako nti olubuto lwakuzaalibwa n'amugamba mukamwana omanyi sooka okwate genda wali okole kyonaabe n'anaabako bulungi n'amwambaza n'amutwala mu ddwaliro omukyala eddwaliro ddene liri Masaka n'azaala omwana we bulungi nnyo bwe yamaliriza okuzaala n'amujjanjaba mu Nakawere kati nga bakyali mu ddwaliro bayita Waswa olina ssente n'agamba nazeerabidde ewaka naye ng'otambula n'omukyala muzito ekyo maama n'asirika n'amala okusumuluka taata n'ajja okukola kyokubalaba taata n'amubuuza nti Waswa weerabira otya ssente ng'olina omukyala muzito ne basirika ne bakwata ssente Waswa ne bajjayo omukyala n'adda ewaka maama n'amujjanjaba bulungi n'atuuka ebbanga nga bagamba pula njagala kudda mwami wange bajja mutwala maama n'amugamba okyali muzito tofaayo ogenda kukola kikugenda okyali Nakawere amala okunyiga emmotoka ejja kuyisa bubi n'amala omunyiga ne Waswa n'ajja olunaku omukyala lwajja bwe yatuuka wano nawulirizaako emboozi ye ng'agamba nti nali ngeze kusaala simanyi biki naye bwe yatuuka ewaka Waswa n'agenda okunoonya riziki ng'omukyala amaze omutegekera yagenda okudda omukyala olumba alinga eyalusanga ewaka n'alwala mbwe ekintu ne kimuleega Nakawere n'omwana ng'ali wali bagenda okukubira taata ng'omukyala ali wali banneiba be bali mu kuyamba omwana Seeka Kuzayiro yali Nakakwayo yasookera ku mukyala n'agamba Waswa aliwa nga Waswa tannalabika nga bakuba ku simu yagyerabidde nawaka ng'amuleese e Kampala agenda okudda nga banneiba be baliwo Seeka asabira amajinni mwannyinaze ng'ali mu kusabira omukyala naye ng'amazima omuwala olulimi lwayogera takola ki nga talutegeera nga ayogera olulimi abakazi ngagamba Lunyarwanda era Waswa yatuuka bw'ati n'amugamba muganda wange omukyala mutwale ewaabwe agende mu ddwaliro olulimi tetulutegeera nga Waswa omukazi ng'asula waakera 10 n'ezo nga bakola ku by'emmotoka babrother bamusondera ssente nga bakwata omwana bamutwalawa ewa Nazaala waffe bwe bamutwala basooka mutwala ne bamuteekako n'amazzi mu ddwaliro ne bamala ne bamuzze waka nga mbutuufu olumbe lubasobedde kyetutaategeera nti Nazaala waffe baategeera olumbe oluleega omukamwana omukyala waffe era mu kufa bano terina kimu kye baatugamba nti omwana biki bikirumbe luvudde wamwe biki nedda twakkiriza nti Allah atugeredde olumbe lwali lwogera lulimi lwewaabwe Olunyarwanda nga bali babitegeera bulungi bwe bamujja mu ddwaliro era yafiira mu mikono gya Nazaala waffe ne babikira Waswa ne tutukula nti Allah akoze ekyageze naye byagamba nti mulimu eddogo teryava nti lyavawo lyavawo we liba nga ddogo yalinoonyerezeko gye lyava ffe twatukakasa nti Allah yageranga wakola ki nga bwagera yamala kuzaala bulungi naye ng'omukazi yali ayogerera ng'akyali muzito olw'olulimi era maama namugamba oba oyagala kubanga era mu mboozi awo nawe yayogerera n'agamba nti no baali bagenda ng'amutwale wa maama we nga bali ku booda nga bagenda nti booda neyesiba omulundi gumu kati mbu ekintu nekijja nekyogera because omukazi mbere tayogera naye mbu ekintu nekijja nekigamba omulundi gumu nti ffe tebatwalira ku booda batwalira mu mmotoka era mbu ababoodaboda abaali awo be bamufunira emmotoka ne bamuteekamu omukyala ne bakola ki ne bagenda mu ddwaliro naye mu process bugenda mu ddwaliro kati mbu Waswa yakwataka vidiyo n'agamba omuwala nti bw'onaaba oteredde njakakola ki njakakulaga k'omuwala k'omulambo n'amugamba nti n'amugamba olowooza n'akalaba kubanga nti oba olowooza nno n'akalaba okitegeera gamba nti n'ayogera ng'alinga agamba era ngalinga era kyategeeza nti agenda kukola ki naye bo tebakiwa nnyo obwongo okitegeera so
kitegeeza nti tebyali muddogo yafa mu nfe ya bulijjo ya bulijjo nga Katonda yagera nti omuntu agenda kumala kuzaala akole ki amujjulule ate mmaliriza okulaba wayise nga wiiki 3 nga nkubira essimu aŋŋamba wategedde nti olumbe olwaleeze mukyala nga okufa ne musanji wange yawasaayo naye luleeze mukazi we konze naawe olimba nti musanji ankubidde olumbe lumuleeze naye bamudisize waseeka waswa kennyini nga nkubira essimu naga naye bamudisize baseeka basabira amajini ketulabe wanaabeera era waayita nakunanga baseeka bamusabidde gali baaba amajini makambwe naye yakoze eki yatereke nga we lwali luleega mukyala we lwoli we lwali lukola ki erwamukwata kati nekitegeeza nti Allah ye tutambulira mu masitaani mu majini Allah gwabasobozeseza n'agayitamu agayitamu gwasalawo nti ono wakufa ne bw'oba olaze Juba ng'oli wakufa okola ki saagala abeeremu waasiwaasi njagala akkirize ffenna twafiirwako okitebe njagala akkirize nti bannaayo omuntu akola ki Allah agera taata yafiiriddwa twafiiriddwa jajja myezi ng'ebiri emabega naye yakkiriza nti Allah lyebbanga lyakoze kiryamuwadde ayina sugida ne imaani kaali lwaki ate agamba nti mwalimu eddogo n'atakkiriza ti mukyala waffe yafa effe kye twagala akkirize tateekawo mbeera nti mwalimu eddogo nti Allah yagera omukyala n'afa naye tukuziza tutya omwana waffe mu mbeera ennungi afune n'omukyala omulala kuba omukyala yamutulaga kati tumanyi bituufu nti oba amwina oba gweyajja naye oluvannyuma yajja naye nga bwe bajja bajja n'omwana omwana yamanyi gyamutereka buli lwajja ewaka wabaddeyo emikolo wabaddeyo ne luli ku yidi adhuha ya last year twalya ffenna nga family twagirya wajjajja waffe oyo eyafudde ge twaziise twagirira mbalala waswa yajja najja ne mulongo ne sister waffe Nakato kuba waba akwata TikTok videos abalaga bali bonna kati kitegeeza babeera bonna then ne mukyala we naye omwana tamuleeta tetumanyi lwaki era muleka luddawa ate ffe mu mmotoka ne tumanyi nti avaako mangu mulowooza omubuuza nti waayo omwana omuleseewa emmotoka egenda kwonooneka ajja kuviirako awo mutandikire mu mmotoka ate amasanyu goonooneke ffe tukimma bummi olw'esinkana salaamu aleikum ne musanyuka ekyomwana teri akikoonako kuba olutala aba agenda tandikiraawo tagambwa akaaba mu kamera mwenna mwonooneke emmotoka mutuuke ng'ate atadda mu misango ng'abalinze kusanyuka ekyo ne tukivaako naye lwaki omwana we kiba kyekizibu akwate omwana amuleete kati ku gurupu kwali bamugyeko ng'empisa zisusa okusiiwuuka tamanyi nti ono mukulu wange tamanyi nti ono kiki yagamba mukulu waffe yali Saudi nti ndaba emyaka gyo gyenkana n'egya maama wange anzaala buulirira mutabani wo nze toddamu kumbuulirira kyokka ng'amugambye ekimu nti mbutuufu kola omwana mugye mu kamera omwana agenda kulaala babiki mbu maama we yayagalanga nnyo kamera lwaki omwana wange mujja mu kamera namuga omukazi yafa muleke awumule mirembe toddamu nakwogera ku mbozi ya mukyala yafa muleke tumanyi bibonerezo ki byaliko mirembe ki gyaliko oli ali mu kabbuli tomuleeta mu mboozi tuli ku kyamwana mujje mu kamera otandika okole yavuma oli n'agamba tonnoonyanga tonyambanga nako kyokka omukazi nga yamukubiranga omulanga n'agamba sente z'amata ziizo kati mbutuufu naffe tuviiriddeyo twasirika tikitoko nga tumulaba n'atugoberera naye kyagize twakooye kakati mu bufunze Waswa teyeetaaga buyambi Waswa alina abantu abasobola okusigaza omwana okubeera naye era Waswa asobola okufuna n'omulimu nga tamaze kusaba abantu ku social media obufunze bwe kira famire ye yemmwe n'abalala gye bali era nga bwentegeezezza nti waliwo n'abali ebweru ba mirundi 3 abankubidde amasimu ne message nga njogerezeganya nabo so mu bufunze kyekyo kale tweyanzeege nga bwe nakutegeezezza nti famire ya Waswa yeeno era nga bwe njogedde awo so ebya Waswa byebyo era njagala okukubiriza abantu mwenna abeeteeseteese okukola yogerako n'omwami wuuyo alo ssebo osibye ote ssebo badde nyiga kulawudi hello mteeko kulawudi hello
girira wano gyongerezaawo eba teweddeyo bo wedda bali wano bagamba mwatukoze shishi kino damu omunoonyeeko tumuwe eddakiika nga 3 nabiko nekyayogera naye nga njagala okutegeeza mwenna abavubuka abali eyo tugezeeko okukola because abantu bangi nnyo bakola emirimu egy'enjawulo. Halo wanje sebo jebale sebo kale sebo jebaleko sebo kale nkutereddeko ne ka message ku WhatsApp ndozo already badde bafunye nga sikimanyi. Yes sebo sebo obadde ndoza nkozesa essimu endala kubanga eno essimu network yayo eno eri okutukuwulira bulungi. Alright. Kakati ebyokwogera bingi mu bulumi obw'ekitalo naye nsaba Allah nsaasire ngezeeko okufunzafunza. Ekigambo ekisookera ddala nkusabanga gwe muganda wange buli famire yonna teriiyo famire keberera mukadde waffe hamu gye tulaba nti mugagga teriiyo famire nga yonna 100% bonna nga bwe bali abafamire bonna abagagga teriiyo. Buli famire mbeeramu abagagga mbeeramu abakendeevu mbeeramu abaavu n'abasembayo okubeera obubi. Si nti buli muntu bw'abeera obubi kitegeeza famire emusuuliridde iddisi. Ekyo nsaba abantu bakitegeere. That is 1. 2 abantu bwe babeera nga bayamba omuntu ffe mu Busiraamu tukubirizibwa nnyo okusaddaaka naye n'okufolowinga up saddaaka gy'osaddaasa egenze mu makubo matuufu. Nalabye vidiyo ya muto wange oyo nempulira nga ennaku ennuma eri ku YouTube ng'omukyala amukyalidde nempulira nga ennaku ennuma era neŋŋamba n'abantu abasaddaaka oba abawaayo sente zaabwe tebalinaamu kwebuuza muli munda nti naye omuntu ono agamba nti yakwata omwana n'agenda naye e Sudaani. Points nnyingi naye njagala ndwizingako ntono nnyo. Wali ogenzeko e Sudaani muganda wange oba walole ku bantu abagenda e Sudaani? Abagendayo mbalaba nesitukayo. Yes, nali mbaddeyoko n'abamu ku baganda baffe bali baddeyoko. Tosobola kugenda na mwana oyo ku lugendo olwo e Sudaani n'otuuka n'okgenda wali ku gundi ku sherikati we batuukira ng'olina omwana oyo n'obulayo omuntu akubuuza omwana oyo omutwala wa. Ekyo kyokka kyandimalidde abantu otegeera nti there is something missing mu story y'omwana ono. That is 1. 2 omwana oyo bw'agamba ku myaka gya 25 nti yajjanjabako maama we, maama alina obulwadde ku bwongo, ekyo fenna tukimanyi. Naye nti omwana oyo yajjanjabako maama we ng'amaze okutegeeza ensi nti kitaawe alina abakyala 4. Ekisooka okugenda mu bwongo bw'abantu mulaba abasiraamu alina abakazi 4 tasobola kulabira muzzukulu we ne mukazi we. You know all that stuff. Biswaza family. Era abantu ne bafuula ennaku ne bakuwa ssente nga tebasoose kwebuuza nti maka akyabo. Nze muganda wange eyo family right now gyensongako nti oyo ekitange oyo ye mmange naye nga tekijja kwewunyisa nti taata wange yafa oyo taata waffe taata waba abaana muganda wa kitange naye wempitawako olwaleero. Omanyi lwaki? Olw'embeera mwempisibwa nti I feel at home nga ndina abantu abo. Kitaffe Haji Kisuule taata w'abaana abo alina Bekeeri. Baganda baffe bangi mu bakyala be ab'enjawulo bonna bakolera mu Bekeeri eyo nga bali kintu eki. Oyo omwana ye yabulwawo ekifo oba ye yabulwawo n'asosolwa n'alema okubeera nti akolerawo. Oba mpulira bulungi? Ekibanja kitaffe Haji Kisuule kye yagulira maama w'abo abaana n'ennyumba gye yamuzimbira nakati w'ekiri. Okitegedde? Nakati w'ekiri. Oyo omuto wange waddembe okugamba nti kaŋŋende mbeere mu nnyumba eyo nnimirewo wano ate nga bwenkola ku Bekeeri ya Haji nenfuna akasente kange teri ayinza kimugaana. Naye tayagala kubeera mu kyalo, tayagala kukola, you know, embeera ey'obulamu paintinga kifaananyi kikwasa abantu nnaku babeere nga bamuwa sente. Si gumu si ebiri guno omulundi gubadde ndoza gwakusatu nga tumugamba muto waffe ekitiibwa kya famire yaffe mu kamera. Oba oyagala buyambi bwa famire ewaka we wali teri kibeera waka ffenna tutajjombera tetuli bagagga nnyo but we try to contribute and to help each other. Ogezaako mugambako oyo muto wange alina ekigambo kyayogera nagamwe temulina bizibu byammwe nange munekera ebyange nze manyi buddeeyiya. Imagine tukawulidde ne mu voice note wano gyawayiriza ku group. Understand? Kati yoyo bwe mugezaako musikanga family muganda affe alina ekkubo ly'okudde bbi reaction ye nga mmaliriza ebigambo byange. Oyo omwana mbasaba
toddamu kumuwa yadde siringi 10. Fenga family yetu tusobola okumuyamba kwekyo kitulinako obusobozi kugambye ekibanja kya nnyina weekiri baganda baffe gye bali waka balima ye wanjawulo nnyo balima ne bakola ku bbekero lya haji ne bafuna sente ze babeezaawo. Oyo mwana gwalina twali tumugambyeko muto waffe lwaki ozunga n'omwana okubeera ng'otuswaza wakati waliwo kale wake waffe wabi taata bakyala baalina ne bannyoko tosobola yagamba ono omwana wange nze muzaala nze mmanyi bwe ngenda okuwangaala naye enkyanga painting ekifaananyi kiraga nti talina waswe buli muntu yenna mubuuza omwana ono tolina woomuleka yalaga nti talina wasobola muleka. Kale tuyanza akade katugenzeeko wano twali twagala kumaliriza naye nga ebigambo bimaliza nabyo tubiwulidde bulungi nnyo era bitegeerekese. Hello? Kale tuyanza nnyo sebo tuyanze ko tubifunye bulungi. Okay boss. Kale abatulaba mutukirize ebitetuweza kongerezako byebyo bakiralify nze family ya Waswa yeno byebogedde byebyo so byebyo neche nkuutira abantu abayamba abantu temugwamu maanyi kati ife omupiira gusigadde ife gye tulifa balita abantu bano okungeruka kazisadala nti omuntu gwe mulese dala yeetaaga obuyambi omupiira gusigadde waffe nekira n'abavubuka beeteeseteese oba omuntu yenna okuva gamba nti yeetaaga obuyambi naye nga talita bwetaaga tubeere beegendereza nnyo kubanga bwe tulaga si wangu mujja kufuna obuzibu. Nze Geoffrey Mayanja sekonjikirize bannaffe aba Segvic katonda nsawo nagitadde wala bannaffe aba Segvic Tours and Travel bali awo waggulu awo ku Arua Park omukulu Lwanga Vincent agamba nti ensonga zonna gye zikwasaganya bulungi aba Segvic Consults Tours and Travel gwetaaga ku kya passport ugende ebweru ajja gikolerako bulungi nnyo kugikugoberako ajja kugoberako ku air ticket agobera ku visa ate akolera ne ku nsonga ki ekutwala ebweru ogenda okuba kulambula oba abamu bano banjagala kugenda kukola byonna bikolako bulungi nnyo so mumwekwate ensonga jazikwasaganya bulungi nnyo abagala ogenda misomo egy'enjawulo conferences ez'enjawulo byonna bajja bikolerako bulungi nnyo kubukingira woteri mu nsi ez'enjawulo wonna kasabibwa nga kyakutambula nkozesa ya nnyonyi na biki byonna ye musajja ajja okuyamba ku bulungi ennyo okulaba ng'ensonga zitambula ng'ayita mu kampani ya Segvic Consults Tours and Travel mukubireko director Lwanga yennyini ku 0784 28 19 76 0784 28 19 76 oba ku 0701 28 19 76 0701 28 19 mukubireko oba ogenda waggulu ku ku kizimbe Arua Park Plaza oba Arua Park Plaza level 2 room 2 room F2 lukaaga 43 ojja kuba bafuna bulungi nnyo ensonga zitambule ate n'essomo lyaffe Diamonds Primary School liri buno Kimbejja twalayo omwana asome bajja kumusomesa bulungi nnyo essomero liteekeddwa bulungi essomero lirina abasomesa abatendeke obulungi abaana babalisa bulungi ebisulo biteekeddwa bulungi abasomesa batendeke ekyo ekikugambye swimming pool eri ku ssomero sibya kutambuza abaana ebyokuzanyisa byonna biri ku ssomero ate ng'abaana endabirira nayo nnungi n'emmotoka ezitambuza abaana weeziri so weekwate Diamonds Primary School budo Kimbejja yobo twala omwana asome buli kimu kijja kutambulira bulungi kale katukkirize tukulekerere wano mbagaliza birungi byereere ate ensaba ne Waswa bw'abanga yeekubye mu mutima mumwanirize kasaba nga yeekubye mu mutima kubanga abantu ensobi bazikola bulijjo baba yeekubye mu mutima era nja kufuba okulaba nja kugezaako tulabe nga mumukwatagana mumusinkana ajje ng'omwana nga mukulu wammwe mwogere nga muto wammwe tulabe nga lukimu kitambula bulungi sayidi awo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane
ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.